Mu January w'omwaka guno NTV yakutuusako eggulire ku bigambibwa nti abalunnyanja baali batulugunyizibwa abaserikale abasindikibwa ku myalo okulwanyisa envuba embi. Disitulikiti y'e Namayingo y'emu ku ezo gye twagenda mu kunoonyereza kwaffe mu mboozi ya Panorama ebeerawo buli lwa Sande. Okunoonyereza kuno kwatuusa ne mu disitulikiti endala omuli Mayuge n'Empigi nga naye abalunnyanja bali mu kkaba kyekimu. Era bajja n'obusawo obwenzo nga baŋŋamba nti gwe okufa kisinga kuba omukulembeze yatuwa mundu kuba kuba masasi. Nga ffenna akabina tekategerekeka kubanga mu kujjamu engoye empale zaffe z'omunda zaali zeekwatira ku bubina olw'emiga emingi. Mu kiseera ekyakulaba ebikwekweto ku nnyanja, Major James Nwagaba yatutegeeza nga okunoonyereza okugenda okukolebwa abeenyigidde mu kutulugunya abantu bakwatibwe. Kyokka ono era yatutegeeza nti waliwo abeenyigidde mu nvuba embi ku nnyanja nga tebaagala kugambwako. Empisa zaabwe za kitujju. Bw'oba osula mu nsiko n'ejjambiya n'ebiso nga towulira government policies, towulira government kyekubuulira, ndowooza bakukwate nga bw'oli. Kati Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga agamba nti okwemulugunya mu bantu kususse nga wasaana okubawo ekikolebwa. Kadaga yabadde ku bizinga by'Essigulu mu disitulikiti y'e Namayingo agamba nti abeenyigidde mu kutulugunya abantu basaana okukwatibwa. Nti ku Lwokubiri bw'eneekola Palamenti ensonga ennene y'okusooka mu idiiro ono mwennyamivu olw'ebibonerezo ebiweebwa abantu ku nnyanja nga n'ensonga zino yazitegeeza dde omukulembeze w'eggwanga. Nafuna ripooti okuva e Buvuma, okuva e Buyende, e Nakasongola, eno ne Buyende n'abantu abandi nti bali kubonya abantu mbubalenga akaataano bakuba kibooko ataano. Abaka ba Palamenti okuva mu ggwanga lya Kenya ne Uganda ababadde ku mukolo guno gw'okusonda ensimbi okugula eryato n'asabaza abakyala mu kitundu kino bagamba nti embeera esusse ogw'omulamuzi. Kenya has marines, but the Kenyans are not crying. Tanzania has marines in the water, the Tanzanian people are not crying. Why are the Ugandans crying? It seems there is a problem with our system of operation, and this must stop. The problem is in Uganda. Please pick it up and solve it as Uganda will have peace in the lake. I don't see anywhere where we'll get peace from. We'll get peace from Uganda. Once you stop your marine authorities, your revenue authorities, in terms of harassing people in the lake. So we are saying that Museveni, we know he's in charge, but he needs to transform his army and tell them they are only supposed to protect Uganda against external aggression and use police to police the issues of the civil issues. Kinajjuka nti Ssabbiiti ewedde Kadaga yasinkana abakulembeze b'amagye agali mu bikwekweto ku nnyanja ne bategeeza nga bagenda okwetereeza. Ekitongole ky'ebyobuvubi kyavaayo emabegako ne kitegeeza nga ebyennyanja bwe byeyongedde mu nnyanja olw'ebikwekweto ku nvuba embi.